Tode tumanyi nne ekivulo kye mwakola ekya Sheebah ye yali baby shower. Mujituwa mu lujjudde twagenza ate okulaba kweyanza ne baby shower byanjawulo. Era baby shower eyo oteekuba wagirabye. N'ekivulo era wakiraba byanjawulo. Soko tunyumizeeko olugendo lwa baby shower luno. Mwali mweteesa nti ekivulo ekiggwa tumuyiwe mu ka surprise ka baby shower. Of course ng'omuntu yenna alina mikwano gye. Sheebah alina mikwano gye. Bakola WhatsApp group. Nange ne ba-addinga. Yes, ne ba-organizing ekintu. Kitambula nga wakirabye. So alabye gwabadde omutwe omukulu gwe wamunoonye gwe wamulimbye newankubadde embozi zewanyumiza mu TikTok ku social media tulaba nga wayise mu bugubi bw'amaanyi. Yes, obulumi bwabadde bw'amaanyi olw'ensonga okusurprisinga omuntu nga ye si kyangu. Sookera ddala kizibu okugenda mu kifo ky'atategedde. Kati omutwala mu kifo ky'atategedde oteekeddwa okukozesa obwongo bungi. Kati so y'ensonga bakyansumbuye naye final era nemufuna. Ki ekisinga obagatta ennyo ennyo ne Sheebah? Sheebah teromulaba interviews ze. Tusamulaba. Like tuzikola naye tatera nnyo kola interview. Tatera kukola. Naye ng'otera omuwulira ku bigambo bye. Akulabikiranga ki? I'm sorry to ask. Naye kwegenda okusinzira naye nkuddemu. Akulabikiranga ki? Ng'omuntu w'abantu. Ng'omuntu aw'abantu, ng'omuntu arizoninga, ng'omuntu omugezi. Ensonga lwaki tugatta. Mwena muli bagezi nnyo. Olina okufuna omuntu nga mugezi akuwuliriza valuinga friendship ogamba nga mugatta mulinawo ebibagatta. Gundi eno yabatuteko sente meka baby shower? Okusinziira. Baby shower yatutse nno sente ndoza ziwerako kubanga abasonze olw'ensonga ttiimu ye mwabadde mu ttiimu y'abantu ab'ebweru. Waliwo abaawano so ndoza zagendedde ddala mu miliyoni ndoza nga 3. Amutereddemu ddala tubiraba ku social media ono napostinga kino ono napostinga kiri. Mama taata wa Sheebah mwana wa Sheebah yani? Ani? Taata w'omwana. Anti ataawo mba ngenze mu life ye. Ekyo ekibuuzo kiba kikye. Mba ngenze mu life ye ekyo ekibuuzo kiba kikye. N'omubuuza taata w'omwana yani? Abantu abamu na social media kyemanyi obira bagamba Sheebah si muntu wangu okolagana naye. Bw'ebbanga lyobadde ng'olikyali omulabye otya? Anti waliwo omuntu gwe bayita ekintu omuntu gwe bayita ow'empisa embi n'ali principled bifaanagana. Kati Sheebah lwaki omutakolaganika naye ali principled. Ate abantu abamu okuba principled bibatawaanya nnyo. Kitegeera. So takolaganika naye nze bwendowooza nti ali principled olina omutegeera kubanga tusaakolagana na Sheebah nga tomumanyi oba nga tomutegedde. Okitegeera omala mutegeera era n'omumanya osooka okolagana naye. Ensonga lwaki abantu ekolagana ekola ki? Egaana olumu omuntu n'agamba nti takolaganika naye kubanga ajja kwagala amazima, ajja kwagala omumanya nti kino lwaki. Naye mwalabye baby shower twazze ng'ali mukumbuuza lwaki kino lwaki. Kati awo omuntu ayinza okugamba lwaki ambuuzabuuza lwaki bannaye muzibu naye ng'omuntu ategeera yenna bakutwala otya gy'otamanyi.